ate baba ekitongole ekya Unesco ne World Heritage Center basimye omulimu ogukoleddwa okuzzaawo amasiro g'e Kasubi era essaawa yonna ga kugibwa ku lukalala olw'ebyensikirano ebiri mu Katyabaga. Bano basinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu kibuga Kampala. Ensimbi esiba mu kakadde ka $1 kalamba ze zaakatuweebwa ekitongole ki United Nations Education Scientific and Culture Organization UNESCO mu bufunze okuzzaawo amasiro g'e Kasubi okuva lwe gaakwata omuliro mu 2010 okusinziira kwakulira ekitongole kya UNESCO World Heritage Center Lazare Elaundo Osomo ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala n'abakungu okuva Ministry y'ebyobulambuzi ne Buganda. Lazare ategeezezza nti oluvannyuma lw'okulambula ne basiima omulimu ogukoleddwa basazeewo okwongera Buganda ensimbi ezisuba mu mitwalo gya $3 okumaliriza obulungi amasiro gano mu ngeri esaanidde. These are an amount that goes up to $30,000. Yesterday, I signed a letter to announce to the government of Uganda that UNESCO is going to donate an additional financial support immediately to continue working on some of these challenges. Okusinziira ku Lazare, amasiro g'e Kasubi gaateekebwa mu luse lw'ebifo eby'ensikirano ebiri mu bulabe era ebyetaaga okulabirirwa okw'enjawulo. And this religious place have seen a continuous practices of rituals, religious practices from generation to generation in a continuous manner, and UNESCO has recognized it. Asiimye Obuganda olw'engeri omulimu guno gye gukwatiddwamu etali yakupapirira kyagamba nti kyakuyamba okuzzaawo ebyobuwangwa byonna ebirina okugabeeramu. And some of them you have wooden poles, you have spear grasses, you have reeds and many others, and they are built by special craftsmen who had the right to do it from generation to generation. So we're talking about an example of architecture unique not only in Africa but in the world. Komisona w'amakadiizo n'ebifo eby'ensikirano mu Ministry y'ebyobulambuzi Nyirabashayija Jacqueline Besigye asiimye kaweefube ow'enjawulo ateereddwawo gavumenti n'obuyambi obubaweereddwa UNESCO okuzzaawo amasiro. Agambye nti omulimu gunaatera okugibwako engalo abantu batandike okugalambula kubanga abaliraanyeewo baakosebwa nnyo mu bya bizinensi okuva lwe gajja. Of course, namwe mukimanyi nti we are talking about domestic tourism ennaku zino. Kati bwe tuba tukizeeko, of course mmanyi nti our domestic tourism eba ekola ki, eba improving kubanga abantu bajja kuba baagala kugenda kulaba amasiro. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Nsubuga. Tugenda wumulamu kitundu kyaffe kisooka ekyamawulire agabutikidde tovaawo. Bwe tukomawo mu gabutikidde Mmotoka 2 zigwiridde omukazi ne zimutta zimusanze mu mwala ng'anaabako akalimiro.